Yes, nkwanirizaako nate mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Jeromozi Kainerugaba nate azzeemu ebigambo ebitiisatiisa bannayuganda gwe mukwano gwange aleeya ampuliriza. Abantu abalese embunkenke, alese emitima gy'abannayuganda gyewanise. Bo abalina pressure tetumanyi kye baliko ssaawa zino gwe mukwano gwange aleeya ampuliriza. Tuula ngenda kuba nga ndukuseetulira gwe mukwano gwange nkubulya ensonga lwaki ki ekiviiriddeko bannayuganda okubanga emitima gibatyemuka, okubanga ssaawa zino bali mu butiitiizi, bali mu mistrust, bali mu fear, bali mu panic. Oli ku Yugi Update TV osinzira oba okuba ng'otuwuliriza era ng'okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Abali emitala wa Munnyanja mbaanirizaako nnyo, mwebale nnyo egyo gye mukola egy'amaanyi, mwebale kubeezaawo mu mayengo gano aga Yugi Update TV. Mbaagala nnyo mmwe abasharinga, abalayikinga. Gwe ayagala otweyungako, kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, mukwano gwange kikooneko, w'onookikoonako ojja kuba osobola bulungi nnyo tufollowinga. Ate kkubiriza tuweerabira koona mukadde, kuba buli w'okoona mukadde oba okuliyetinzawo kye bayita notification. Buli wetubeera ne information nga tugitaddeko gwajja okuba asooka okumanya n'okutegeera gwe mukwano gwange. Mwebale nnyo twagala, mbeebaza bya nsusso. Kakati ng'enkola ze bwe ziri eza bulijjo, Jeromozi Kainerugaba Chief of Defence Force neera nate yavuddeyo ku mukutu gwe ogumu ku Twitter ng'atwistinga n'ateekako ekigambo ekyennyamiza bannayuganda ssaako n'okubeeraliikirira. Naye ate ekyewuunyisa, minisita w'abavubuka Balaam yakiwagidde, yabadde mabega wa Muhoozi Kainerugaba era n'agenda mu maaso n'okuba ng'amupika ng'amwongeramu omuliro. Kino Muhoozi Kainerugaba bwe yabadde awo ng'awuubaddemu n'agenda n'awuubayo olulu lw'ekigere eri ku mukutu gwe ku akawunti ye eya Twitter n'agamba nti nno kati mwenna abatampagira ke kaseera mudduke mu kitangaala, kubanga ye munaasigalawo ekizikiza kigenda kujja mwenna kibatwale. Darkness egenda kugyeba consuming mwenna. Ekigambo ekyaleeseewo entiisa n'ekikangabwa eri abantu, eri bannayuganda, jjukira avaamu bino ng'abyogera, ye Chief of Defence Force. Alina amaanyi n'enkizi, alina obusobozi obukola buli kimu. Kati n'abeera nga bannayuganda abaleka emitima gibeewanise nga beeraliikiridde, abantu basinga aba politician bakitunuulidde nga sireeti eno, nga project, tugende nti project Muhoozi mission yaayo yali yakusireteninga kutiisatiisa bantu ng'akalulu ka 2060 kanatera otuuka basobole okutya, basobole okuba nga bava mu bakulembeze baabwe. Abannabyabufuzi abasinga bateeba kinnyonnyodde, bagamba kuba tetumanyi kyali mabega project Muhoozi. Kaakati ebyo ng'obitadde ku bbali, jjukira yasoose kutowa order abasirikale n'abagamba nti ye akooye okubeera nga atwistinga ne ka Robert Kyagulanyi, ka Bobi Wine watu we yakayise, n'agamba nti ayagala poliisi ekakwate babeere naye paka banamuleetera wawaali. Yayisizza dda ebiragiro ebikwata pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu, ebintu ebiraliikiriza bannayuganda. Oba okitegeera gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, otegeeza nti nno okyali ku Yugi Update TV osinza okuba ng'otuwuliriza, gwagala otweyungako, kiri wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo tufollowinga. Kati n'olw'ebigambo ebyo oluvannyuma lw'obiteeka ku Twitter, minisita w'abavubuka Balaam avuddeyo n'amufollowinga n'amugamba nti nno nze nkubulire muganda wange Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba, abo bonna abayisaamu obukulembeze bwa maaso, abakwandamininga, abakwandestimatinga, terina byakuteeberezaamu, naye kennyini ateebereza mu bufuzi bwo, ke kaseera banoonye mangu gye baddukira ekitangaala kibamire, kubanga wekitaabatwale ekizikiza kigenda kujja kiba consuming bonna kibamalewo. Yo statement muli eringa etegeeza nti nno General Muhoozi Kainerugaba yeerambiseeko okubanga kyekizikiza ekigenda okuba nga kikonsuminga abantu. Abo bonna abanaamwongerako, abanaateebereza obufuzi bwe, abanaabwogerako, kikizikiza kijja kujja kibatwale. Tetumanyi nsonga General Muhoozi Kainerugaba
Chief of Defence Force gy'asinziira okuba nga apostinga ebigambo bino era biva ku mutima ki? Kubanga omuntu exposingayo ekintu ekimuli ku mwoyo kakitegeeza ki? Nti singa Muhoozi anajja ku ntebe ekimuli ku mwoyo ne kimwanguyira kyajja okuvaayo nakyo akiteeke mu bannayuganda. Olowooza nsi ki gye tugenda okubeera nayo? Uganda eri ku bunkenke, yatandise dda okweraliikirira. Omukulu kuva mu Defence Force esinga amaanyi wano mu Uganda yavuddeyo n'ateeka entiisa mu bannayuganda gwe bandibadde beesigamako nti okuba agenda bakuumira eddembe saako n'ebyabwe. Naye ate kati batandise mweraliikirira, bo kati be balina okuba nga bali vigilant gy'ali. Abannabyabufuzi bavudde ne bagamba kati General Muhoozi Kainerugaba kyentiisa gye tulina mu ggwanga kye tulina okukuumanga ennyo. Golowooza ki mukwano gwange ku eno statement? Jangu mu comment section, jangu commenting, jangu liking. Bategeeza nti nno mbaagala nnyo, bw'agala otweyungako twerabira ku subscribinga, kiri wansi waliwo ekigambo subscribe ekikoonemu, ojja kuba osobola otweyungako ddala bulungi nnyo. Bategeeza nti nno mbaagala nnyo, mweraba temuva ku mayengo gano aga UG Updates TV, tugenda kuba nga tukomawo.